أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يضاعف فيه الأجر والثواب لمن يشاء من عباده فضلا منه وكرما، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله النبي الجواد الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وصلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتندرزوا وشتبوا الله oyo nannyini matenda amajjuvu akubisiza mu baddu be empeera eri oyo yenna gw'aba ayagadde nga kyengera na kubeera nga bugabi okuva eri Allahu subhanahu wa ta'ala obunno obutakoma. Nkakasa nti omubaka sallallahu alayhi wasallam ekyokulabirako kyaffe, omukulembeze waffe, omugabi asinga okugaba era akyasinze okugaba, tusaba ekitiibwa Allah siibingira n'emirembe gyali n'abantu b'enjuye ne bakyala ne basahaba be ridwanullahi alayhim, nabo bonna abazzi batambulira mu kkubo ly'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Wabaadu, ab'ebitiibwa, hadiisi yaffe ey'olwaleero hadiisi egenda kubeera nga, oba si egenda kubeera wabula ekwatagana ku kugaba omuntu bw'aba ng'alina kyawaddeyo nga ekigendererwa kye kyagabye oba sadaka ye agiggye mu halaali, nemu ebyo ebikkirizibwa kikyafunamu ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hadiisi an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Hadiisi ng'ejjibwa ku Abi Hurayra, ebyengera okusima kwa Allah byonna bibeere gy'ali. yagamba khayru khalqi llahi subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam, ekitonde ekisinga byonna obulungi mu bitonde by'ekitiibwa Allah, yagamba man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasabi tayyib, oyo yenna aba asaddaase nga kyasaddaase kyenkanankananga bw'olaba entende nga kigendereddemu mu mbeera nnungi era ng'akiggye mu makubo amalungi n'akiwaayo eri Allah. Agamba nti kuliko akakwakkulizo bw'oba ng'osaddaaka, tumanye nti omubaka sallama yagenda mu maaso n'agamba wala yaqbalu llahu illa tayyib, ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala takkiriza biweereddwayo okuggyako ebyo ebirungi. Ow'ekitiibwa Allah yabitunyumira mu aya nnyingi nnyo, naye ebirungi ebigendererwamu byebiri halaali,
yani owekitiibwa allahu subhanahu wataala takkiriza kintu kyonna kiweereddwayo okuggyako nga kiri halaali. fa inna allaha yataqabbaluha biyaminihi, owekitiibwa allah akikkiriza n'omukono gwe ogwa ddyo. thumma yurabbiha lisaahibiha, oluvannyuma n'atandika okukimukuliza oyo akiwaddeyo. kama yurabbi ahadukum fuluwahu, ng'omu mu mmwe bwakuza enfalaasi ye. ekyokulabirako ekyo kiri wala nnyo naffe, tukomewo ku ebyo gwe byomanyi nange byemmanyi nti bikuzibwa ewaffe. ng'omu mu mmwe bwakuza akabuzi ke oba akateeke, owulira bulungi, hatta takuuna mithila aljabali, okutuusa nga kyowaddeyo kyenkanyenkanye ng'olusozi. bw'atyo nno mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yatutegeeza. hadithi erina amakulu gaayo. awalan abi hurairata oyo ye twamulaba era nkakasa buli omu amanyi abi hurairata yaani, amannya g'amatuufu, yazaalibwa ddi, biki byonna n'obuwangaazi bwe. naye yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaka biadli tamuratin, oyo omuntu yenna bw'aba nga asaddaase. ekigambo adili ekigendererwamu bw'osobola okubeera nga okitegeera, kyekintu bwe kyenkana mu sayizi ku paati emu oba ku sayidi emu. ekyokubiri kyekintu bwe kyenkana kiima. kiima tugambe oba valiyu y'ekintu oba obuzito bw'ekintu, oba ntegereka bulungi, n'obeera nti gwe kyosaddaase si ntende, wabula n'omanya n'osaddaaka nti nsaddaase akantu nga tugambe nti n'osaddaaka kapaani, eyo nno yandiba munene nnyo, oba n'osaddaaka mu bibala byewaffe naye nga tugambe ekyenkana ekiri mu sayizi efaanaganako bwetyo. tebategeezaamu kusaddaaka ntende nti mithili la kiima gye twagalamu, ng'osaddaasa ekintu ekiri mu mbeera efaanaganako bwetyo, oba mu butono obwenkana nga obuzito bw'entende eyo bw'ogiraba. kati nno ekintu ekyo n'obeera ng'okiwaddeyo mu kkooli w'ekitiibwa allah, min kasabin tayyibi, ng'okijje mu halaali, n'obeera ng'okiwadde mu halaali, ow'ekitiibwa allahu subhanahu wataala ekintu ekyo nno akyagala. wala yaqbalu llahu illa tayyiba, tubeere nga tukimanya abaddu ow'ekitiibwa allahu subhanahu wataala nti eyo nno kakwakkulizo ow'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallama teyatuteerawo okutulaga nti nno ebintu byonna by'olina okubeera ng'osaddaaka biteekeddwa okubeera nga byebyo ebiri matulubu, ebikugambibwa oba ebikulukomendingibwa okubeera ng'owaayo eri ow'ekitiibwa allahu subhanahu wataala. kitegeeza nti ekitakkirizibwa kubeera ng'obwayo, ekyo nno totawaana nti nasaddaase omwenge, nasaddaase ki, ebintu ebyeharamu munnange togezaako obeera ng'obisaddaaka. n'ebintu byojje mu haramu, ebyo nno nabyo bigwa mu kkubo eryo, nawankubadde ojja kukisanga nga kirimu enjawulo oba kiriko ebigambo bingi, ne mu hadiisi eno kyetututte nti ebintu byonna byolina okuwaayo mu kkubo y'ekitiibwa allah biteekeddwa okubeera nga biva mu kkubo ettuufu. kyava agamba nti fa inna allaha mazima ow'ekitiibwa allahu subhanahu wataala yataqabbaluha biyaminihi, ow'ekitiibwa allah ekyo nno ky'oba owaddeyo akikkiriza
n'akikwata n'omukono gwe ogwa ddyo. Mukadde waffe ayitibwa Al-Khattabiyu yagamba mu makulu oba mu kunnyonnyola kwe ekigambo biyaminihi n'omukono gwe ogwa ddyo, ategeeza nti omubaka sallallahu alaihi wasallama zakara al-yamina, yannyonnyola ekigambo yamini oba omukono ogwa ddyo li annaha fil urufu lima azza. Munnange nno kimanyikiddwa mu mbeera zonna oba mu mpangaala yaffe nti omuntu yenna bw'aba ng'awaayo oba okuwaayo, omuntu oyo bw'aba awaayo aweesayo omukono gwa ddyo n'akima akimisa omukono ogwa ddyo. Teeka bulungi, era yenna ayagadde okuwa omuntu ekitiibwa nga teyagadde kumubeera ng'amuhaana ng'amukkakkanya, aweesa mukono gwa ddyo era n'akimisa omukono ogwa ddyo. Oba ntegereka bulungi? Bw'atyo nno mukadde waffe ayitibwa Al-Khattabiyu rahimahullah bwe yannyonnyola. Teekise bulungi, kitegeeza nti omuntu aweesaayo omukono ogwa kkono naawe akima bw'oba okwata, owulira nga mu butuufu ne mutuufu omuntu tiyandikikoze ekyo. Oluusi oyinza okutya omugamba n'okwatibwa kafansonyi kasabampa buwi, naye nga mu mutima gwo toba mutebenkevu. Oba naawe awaddeyo omuntu bw'akimisa omukono ogwa ddyo, olabira ddala mu mutima muli ng'akunyoomye ekigenze wala. Bw'atyo nno omubaka sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti fa inna allaha yatakabbaluha, ow'ekitiibwa Allah akkiriza ebyo bamuwaddeyo biyaminihi. Abange ahalil yaminu kyategeeza n'omukono ogwa ddyo azzaati ogwo ogwa ddala nti omubaka w'ekitiibwa Allah gwakwasa. Tugende tuwulize ebigambo bya mukadde waffe Al-Maziriyu yagamba mu hadiisi eno nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yakozesa oba yatutegeeza ng'atubuulira mu kigambo oba khitaabu gye yakozesa nti Allah akwasa omukono ogwa ddyo ebyo tuba tuwaddeyo oya bulungi liyafahamu anhu, nti omwanadamu abeerenga oba ffenna tubeerenga tutegeera okuva mu nsonga eyo oya bulungi nti oba kyalinga kinaaya kuba kugereesa nga kyagendereramu nti an kabuuli sadakati bilyamini, nti ow'ekitiibwa Allah ayanukula oba akkiriza oba ayagala akwata ekintu ekyo oya bulungi n'omukono ogwa ddyo, ekigendererwamu nti ow'ekitiibwa Allah asiima ekyo ky'oba omuwadde, so si nti Allah akwata ekyoba omuwadde n'omukono ogwa ddyo. Ekyo nno ow'ekitiibwa sallama yakireeta kubanga kigambo yakozesa ekigambo ekirala okutegeeza ekirala. Ntegerekese bulungi ab'ekitiibwa. Bw'atyo nno nga bwe tulaba mu hadiisi bwe tugenda okulaba ekigambo ekirala insha Allahu ta'ala. Abamanyi bangi bayogera ku kigambo ekyo omubaka sallama kye yakozesa. Yina mukadde waffe Al-Qadi Iyadi naye ayina bye yayogera nga byonna bikwatagana ku kigambo ekiyitibwa kubeera nti ye yagamba nti owekitiibwa sallama yeeyambisa fi mathali hadha wastu'ira al-qabuli wa qila al-muradu sir'atu al-qabuli, nti owekitiibwa Allah ebigambo bya mukadde waffe Al-Qadi Iyadi yagamba nti ekigambo sallama kye yakozesa nti fa inna allaha yatakabbaluha biyaminihi, kubeera ng'ategeeza nti sir'atu al-qabuli, owekitiibwa Allah ayanguwa oba ayanguyirizaako okubeera nga akkiriza ekyo nno ky'oba owaddeyo. Wallahu ta'ala a'lamu wa ala. Allah yasinga okumanya ekigambo ekisinga okuba ekituufu mu byo. Tugende mu maaso, kyava agamba thumma yurabbiha li sahibiha. Bw'atyo nno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yurabbiha, ekigambo yurabbiha li sahibiha yani owekitiibwa Allah yudaa'ifuhu aw yudaa'ifu al-ajr, owekitiibwa Allah akuzisa mu mpeera ye ey'omwanadamu aw biziyadati al-qiima, oba owekitiibwa Allah mbeera nga amwongeramu. Bw'atyo mukadde waffe ayitibwa Al-Maziriyu yagamba nti owekitiibwa Allah okubeera nga yakozesa kinaaya, owekitiibwa sallama okubeera nga yakozesa kinaaya an tad'iifi, yakozesa ekigambo ekiyitibwa at-tarbiya, yakozesa ekigambo ekiyitibwa
attarubiya owulira bulungi okubeera ng'amukubisizaamu oba ng'amulerera si kulera wabula kumukubisizaamu n'abeera ng'afuna ebintu bingi amukubisizaamu atya akubisizaamu nannyini kintu ekyo nga bw'olaba kama yurabbi ahadukum fuluwahu fuluwa tugambye nti gwe mwana gw'enfalaasi nga muto tugutwale nti nno nga bw'okuza akateeko nga bw'okuza akabuziko bakazaala okalaba n'okalabirira nekakula ogenda okulaba ng'evuddemu mbuzi bw'atyo nno omwana adamu bw'obeera ng'osaddaasa ekintu nga kyenkanankananga bw'olaba entende owulira bulungi owekitiibwa allah akikubisizaamu n'akikubisizaamu ogamba yudaifu owekitiibwa allah akubisizaamu owulira bulungi owekitiibwa allah akubisizaamu yudaifu owekitiibwa allah akubisizaamu baani bakubisizaamu akubisizaamu liman yashaau min ibadihi eyoyo gw'aba yagadde mu baddu be n'amukubisizaamu ne bijja nga bikula n'agamba omubaka sallallahu alaihi wasallama nti hatta takuuna misla jabali ebyo nno wekitiibwa allah byakukubisizaamu nebibeera nga takuuna byenkana nebibeera nga bw'olaba nga byenkanankana misla jabali ekigambo kyera agenderamu yani litaskilu fi mizaanihi bibeere nga bizitowa ku mizaani wekitiibwa allah nga bw'olaba olusozi yani hatta inna lukumata tasiru mithla uhudi ngobanga bw'olaba lukuma kitegeeza ekintu kyokutte mu ngalo ekibatu ekibeera nga kiyingi wala okutuusa nga bw'olaba olusozi uhudi eyo nno naye hadiisi evunula ebigambo biri ebisoose igani abaddu b'ekitiibwa allah ki kyetugenderamu oba ekikulu ekiri mu hadiisi eno ki ekikulu ekiri mu hadiisi eno tubeere nga tumanya nti nno omwana adamu bw'abeera nga waddeyo akantu akatono ng'akajje mu halaali n'akawayo okuwa owekitiibwa allah akawadde ikhilaasa lillahi subhana kusiimisa owekitiibwa allahu subhanahu wataala amukubisizaamu n'atuusa ye yenna gy'aba yagadde ekese bulungi agamba mukadde waffe ayitibwa alhafidhu bnu hajari rahimahullah mu kitabo kye kiyitibwa fathul baari bwe yali annyonnyola ku nsonga y'okukubisiza mu hadiisi eno yagamba nti inna al abda idha tasaddaka min kasabi tayyibin la yazaalu nadharu llahi ilayhi yuksibuha na'ta alkamali hatta tantahi bitad'ifi ila nisafi aw nisabin taqa'u almunasabatu baynahu wa bayna ma qaddama nisbata ma bayna attamrati ila aljabali agamba nti omwana adamu yenna bw'abeera ng'akutte mu kintu n'abeera ng'akikubisaamu akiwaayo n'akisaddaaka owekitiibwa allah subhanahu wataala ekintu ekyo agenda mu maaso ng'akitunuulira ng'akyongerako ne kituuka okubeera nga kituuka gy'akikubisizaamu oba okukikubisaamu kwakyo kituuka omugabo ne gwenkanankana nga bw'olaba owulira bulungi bw'olaba olusozi okuva ku ntende okutuuka ku lusozi kitegeeza nti nno ebintu ebyo byonna oteekeddwa okubeera nga hakkani amazima kyokola oba kyoba owaddeyo nga kirungi nnyo era ng'okyegendereza okiwaddeyo ku lwa allah bwe kityo nno abaddu b'ekitiibwa allah kitegeeza nti kyoba owaddeyo tokigoberezaako bigambo toyogerera g'okiwadde tomukkakkanya tokola ki kireka bulungi kyonna kyowadde kiwe ku lwa allah bada dhalika dda mu kasonda saba wekitiibwa allah okubeera nga ayatakabbalu kyosaddaase abeere nga akkiriza ekyo nno kyowaddeyo tetuwaayo ne tugamba nti nze nawaayo alhamdulillah bwe nawaayo nemmala la fala wa alif la tudde eri allah subhanahu wataala n'omusaba alkabuuli allah akkirize kabuuli eno yeetaagisa kusaba busabi allah ne tulongoosa enniya zaffe nga tuwaayo nteereka bulungi
so abadde b'ekitiibwa allah eno ye hadisi yaffe olunaku olwaleero nga mbakubiriza nga nange seereseeyo tubeere abo nno abagaba ekigambo kyetusembyayo kwe kubeera nga mbategeeza tiobwekitiibwa sallallahu alaihi wasallama yakozesa ebigambo ebyo abamanyi ne bagamba imma istiaara wa imma alkinaya oba bulungi kigambo kubeera ng'atadde ekigambo mu kifo ky'ekirala wabula tumanye nti nno owekitiibwa allah yagamba mu qur'ani ekitibwa surati shura aya 11 laisa kamithlihi shay'un allah talinaawo kimufaanana kyonna wahuwa samiu albasir allah awulira era allah alaba kitegeeza ati aya eyo tugitwale tugizze ku kigambo kyembafa sallama kyeyakozesa biyaminihi tekitegeeza nti owekitiibwa sala sallama yategeeza mba allah yajja omukono gwe ogwa ddyo bizaati n'abeera nga akwata gondiyo wabula tutwala ebigambo by'abamanyi ebaabivuunula bwe kityo nabadde wekitiibwa allah tusaba wekitiibwa allah subhanahu wataala abeere nga akkiriza ebigambo byetuvudde nga tweyigiriza nabyo abeere nga abituteekera ku minzaani zaffe abeere nga atuwaamu obulungi ku nsi kuno ne kwakhera abeere nga ateeka mbaddu be abawaayo ne bwe kaba katono katya tusaba wekitiibwa allah bwe tuba nga tulimu abo abawaddeyo atakkiriza okubeera okuwaayo kwaffe abeere nga atutulisizaamu ila man yasha okutuusa eri allah subhanahu wataala gy'aba ayagadde tusaba owekitiibwa allah abeere nga atuwa obulungi obuli mu lunaku olwaleero ebyengeri ebiri mu lunaku olwaleero okulungamu okuli mu lunaku olwaleero ate atutaasa obubi bonna obulimu n'obubi obulimu oluvannyuma lwalyo tusaba owekitiibwa allah abeere nga atugabirira mu byobugagga bye ebisinga okubeera ebirungi eba nga biri mu ggulu abisse eba nga biri mu ttaka abitugireyo ebeera nga biri wala abitusembereze ebeera nga birimu obubi bonna nga birimu ebitakkiriza byonna abitugiremu abitulongosize birahmatika arhamar rahimin aye allah tukusaba osonyiwa abo bonna baganda baffe abali mu kulumizibwa okw'enjawulo obeere ng'obawe mu kisa kye ekyekitiibwa ekyowaggulu ennyo allah obeere ng'obataasa abali mu kubeera nga battibwa mu nsi ez'enjawulo aye allah tukusaba obeere ng'obawa okutaasaako kubanga okutaasaako allah kuli kumpi nnyo bonna wooba oyagalidde tukusaba allah bonna bonna abalabe b'obusiraamu abalwanyisa obusiraamu allah obeere nga obalungamya mu bbo ate abajeemi mu bbo allah tukusaba bakwateko mu lukwata lw'osinga okumanya nti lwerusinga okubeera olw'amaanyi gy'oli tukusaba ekitiibwa allah abo bonna abatusooka mu baganda baffe okujja egy'oli obeere ng'obawa mu birungi ebyomujjana obeere ng'obatira mu ntaana zaabwe obafuulire enzija zaabwe ezimu ku mpya z'omujjana tukusaba allah obeere ng'okkiriza ibaada zaffe zonna zitukola okkiriza okusiiba kwaffe n'okusaala kwaffe birahmatika arhamar rahimin wasali llahuma wasalla muhammadi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaikum warahmatullahi